Omuyimbi King Saha ne manager we Samu Mukasa bali Butola esaide eno era nga ku side yemu mwana mwenzi munanga te King Saha wono alese oluyimba munanga te TikTok live bannange ulira esaide eno munanga te ebitambula ku mwana mwenzi munanga te King Saha ngenda kusaba video jimpe like bobera nga tonaba ku subscribe ati nakyo kikolere ddala muganda wange gwe alaba Jamina Tiogi kakati munange wali akatambya kabade kagetinga viral ke ko mwana mwenzi munanga te King Saha tujjukira bulungi ntino gye buvuddeko munnange mbu manager wono mbu bali bayawukana munnange ate ne King Saha naye munnange wali ekyewunyiza munnange ate abantu wali nga balaba ate abantu be bagamba nti no bayawukana ate bali Butola esaidi no muganda wange era nga ku saidi yemu mwana mulenzi munnange ate wasumuludde oluyimba munnange ate TikTok live Ona janti teba tu recordinga teba tu sharinga ne tu trendinga ona janti teba tu recordinga kunyumiza TikTok live kunyumiza TikTok vibe ne live kunyumiza TikTok live eshaidi eno era nga babadde Butola wali mu motoka era nga bolengera munnange ku saidi yemu mwana mulenzi munnange ate naye King Saha navayo wali nakakasa oluyimba munnange ate TikTok live kansoke nkweko katambi kano kunyumiza TikTok live kunyumiza TikTok vibe ne live kunyumiza TikTok live ngayumukenda live ne baby wako live TikTok live ngamuchatting ne munno ku live TikTok live baby yangamba baby I'm calling video call video call yako ya audio call video call nande nako ya audio call baby kuchuka mu 360 awo 360 kati kuchuka ko batoba awo wow naye nga bw'owulidde munnange bwekyo mwana mulenzi munnange nga King Saha ali mu lutestinga muko wali mpola mpola muganda wange oluyimba lwe olupya ate TikTok live munnange era nga nkabeddeko ko wali by the way ku TikTok nga ndaba challenge muganda wange just mu dakiika ntono nnyo omwana abadde yakata oluyimba luno mwana mulenzi King Saha naye ssebo lufuusa ate ensonga esaide eyo era nga nja kubanga nko update yonna ate nafaayo ku mwana mulenzi ono ate King Saha ngenda kusaba ekintu kimu kyokka video girikinge kasita obeera nga tonnaba ku subscribe ate nakyo kikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwenti